Ekitongole ekidukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capitalist Authority KCCA bakyagenda mu maaso okusobola okulaba nti nga batereza emyala egitali gimu. Minisita wa Kampala Minsa Kabanda akoze nate okulambula okwenjawulo mu bitundu emyala egikyagenda mu maaso n'okuba nate nga gikolebwa okulaba butya entambula y'emirimu bwetuuse. Wakati mu kwongera okutereeza enzigotta ezeetoolodde ekibuga Kampala, Minisita wa Kampala Minsa Kabanda atandikidde mu bitundu eby'omu Kisenyi n'alambula emyala nga kw'otadde n'entindo ezikolebwa abayinginiya ba KCCA. Egimu ku myala egibadde kyasinze okutawaanya abatuuze b'eno gibadde tegitambuza mazzi bulungi. Yatwatulaba omukulu muwonge wana asobola ogendako mu KCC tugenda kuleeta yinginiya luyimba alabe ekintu ekikolebwa wano kuba kino kiri denjala tuleka wano wali tujja kubomokera kigwe. Abatuuze bagamba nti embeera yali yabatabukako dda era nga yeteeka n'obulamu bwabwe mu matigga. Tusula bubi nnyo, smart city tesobola kubeerawo ng'eri munda tuli bubi. Kuba tujja kulwala kolera typhoid n'endwadde endala. Nnyo weebalire ddala omulimu omuyonjo guno gwe mutukoledde. Mazima oluguudo olwo lubadde lututte ebbanga ddene kuva ku bameeya nga tujja tulusaba. Ku bikwatagana n'ekizibu kya kasasiro balambise bati. Ab'ebisasiro tugenda baleeta bajje batuyambeko nga batukola omwala guno ngeri wazibikidde batusaba ssente. Ate ng'omulimu gwabwe nze mbadde manyi nti gwakola ki gwakuyola bisasiro. Banyoola bangamba tolina buyinza obujja wano kasasiro ate n'omusaasaanya biki. Ngamba nedda nze nyagadde geto wano tutaase embeera bunamutaase embeera nibanyoola buyosi nasiiba KCC olunaku lulamba nasasula emitwalo. Wano abakulembeze b'ekitundu gye basinzidde ne basiima minisita okubasuulira omwoyo ng'abaana ba geto. Mazzi gabadde gasinziira wano ne gayingirira abantu ne bakaaba naye kati tekikoleddwa ku mutindo kubanga yoli bateekangawo bukalavaati naye kati ekiri kirungi bakozewo bridge kitegeeza bakoleddewo ddala ku mutindo nga gwegwo era twebaza nnyo ekintu ky'okoze. Ye yinginiya akuliddemu okuzimba olutindo n'emyala agumiza minisita nga bwe bagenda okukola omulimu guno obulungi. Ndowooza kati tuli mu 70% ku mulimu ogutuweerebwa oba mu State Council kati tusigazeyo nga 30% tusobole okumaliriza omulimu guno. Contract yali ya myezi 6 naye kati tuli mu mwezi gumu kitundu. So mu myezi 3 tuba tumaliriza buli kimu kyonna kyetaagisa. Minisita Kabanda akakasizza nga bwe bagenda okukola ku bizibu ebiruma bannakampala. Nga minisita wa Kampala ate nga gino emyuka gye nkuliddemu era gye nkoleramu era gye mbaddemu mwe nava ogenda okufuuka minisita omwana atasobola kwerabira gye bamuzaala kaakati nkozyewo olw'okuba nti twasaba batukolere guno omulimu bagukoze era gugenda kugamusa enginiya agenti guli ku 70%. Twagala bagwanguya abantu basobole okuba nga bakola kuba emirimu gyabwe gyasanyaladde makubo gasanyaladde naye kyetusaba twagala abakulembeze b'ekitundu kino balabe ng'ebiti bakola byebyo okusinziira ku bills of quantity na buli kimu tuleme ate kukola mulimu gugenda kugwamu nkya oba luli. Byola Gabriel ne Sali Hakim, Crossroads TV, Omunnyo.